Oyinza okugamba nti kyabadde kijjobi mu Lubiri e Mengo olw'obungi bw'abantu abakungaanidde mu Nkuuka. Ssaawa zaabadde ziweremu ez'akawungezi, Omutanda n'atongoza Kettu Telecom, omukutu gw'ebyempuliziganya buli wendi nkufuna. Kettu Telecom. Ssaabasajja Kabaka yasoose kukwasa omuwanguzi w'omwaka w'empaka z'omuzirambazira Christopher Nsubuga ekyapa ky'ettaka. Ku ssaawa 6 ez'ekiro abantu baabadde bulindaala okwerabira ku biliroliro ebyasaanikidde olubiri. Abayimbi ab'amannya obwedda basindogomya endongo nga n'abadigize babiibya. Kabadde kayisanyo ka byakulya okunywa ttomoni ng'ate abalala omukwano gubalinnye ne beerabira ne gye bali. Abalala basiya amagengere ne babulwa ne libaze ewaabwe. Ono yasindikiddwa okukuuma emirembe. Omulangira Ssegamwenge yamulinnye ne yeekola obusolo okutuusa omuzira kisa bwe yamuyambye okumuggya mu kifo kino. Jingo Francis, NTV Akawungezi.